eggwanga ligenda kutereera litya, abali mu makomera bagenda kuvaayo batya n'ebirala. Ekisooka eggwanga no lyetaaga bagita peace, bagita batyeyo, walina okuteekebwaho akakiiko twebuuza eggwanga lino obukambwe buno tubudiffusinga tutya. Teba balimba there is a silence stroke loud constituency of Ugandans. Simanyi baba kitegedde kyentegeeza. Bantu bangi basirise nenga baboyilinga. Olw'ensonga ez'enjawulo. Ekisooka teri muntu yenna ne bw'oba toyina ddiini naye ng'oyinamu ak'obuntu bulamu ayinza kuwagira bantu kusibirwa mu bitundu batalina kusibirwamu. Waliwo ebifo ebiri officially gazetted abantu balina okukola ki okusibirwamu. Ekyo kimanyiddwa. Waliwo agambye nti abavuma First Lady n'abalala okuvuma kwakomye. Bw'oba oyina ekyoyooyo eky'okuvuma okuwemula n'okuvvoola abakulembeze at every level ng'olina ekikuwujja. Bw'oba omanyi nti olina ekyoyooyo eky'okuvvoola okuvuma n'okuwemula abakulu mu gavumenti ng'olina ekikuwujja kuba bajja kunona. Yagala ogaane okuvuma kwaweddewo. Kwaweddewo. Ate nze nakibagamba dda nga 2023 kuno okuvuma okuvvoola n'okuwemula abantu n'owemula omuntu ali myaka 7-8 olw'okuba olina katekino kwa fooniko n'okweteeka mu maaso. Ekyo kyakomye. Kino kibagamba abasajja bakambwe. Basajja bakambwe. Nze mbeera nabo abasajja baki bakambwe. Saalongo Bumaali ayogedde ku Dr. Besigye. Kumba mwenna teri wayagala Dr. Besigye noza kunenkana. Waliwo abagendayo ne beekubisa ebifaananyi ne bakola kisinze. Ensonga za Besigye tezigenda kuggwera mu kooti. Zigenda kuggwera mu State House. Ogambye otya? Ensonga za Besigye tezigenda kuggwera mu kooti. Zigenda kuggwera mu State House. Lwaki ziggwera? Kino nkikubagamba. Avunaanibwa musango gwa butujju kulya mu nserukwe. Kakati gwe ku myaka gyo olina okubanga ebintu ebimu byawulamu. Waliwo kooti nga political office zezigimaaninga. Yes, these are facts. Ensonga za Besigye tezijja kuggwera mu kooti. Kino kibagamba. Zinagenda mu State House? Yes. Tusabire Dr. Besigye afuneyo abataka abagundiivu abasobola okufuna President Museveni ku simu. Bw'aba Dr. Besigye alina ensobi ze yakola asonyiibwe. Tezijja kuggwera mu kooti. Kooti ne bwenaatula emyaka. You are wasting your time. I know it from a fact. N'okutamuwanga Kivumbi waliwo negotiations. I know it from a fact. Nze nabagamba ku radio kuno soogerako na 6% ku byemmanyi. N'okumutta n'ensobi gye yakola bwe yafuluma ebweru ndoza ti yamanya magezi ki agayitibwamu afulume n'abalumba. Bwe yabalumba ekyaddira mu kikola ki? Mukimanyi. Okitegeera ndowooza? Nkiraba. Waliwo ensonga nga ne bw'onooleta balooya n'obamalayo mu nsi yonna nga tojja kufuna kye weetaaga. Owulira? Ekyadde President Museveni bamulimba nnyo olumu bamufeeding on wrong intelligence. So it's important your side naye weeyo kiki ekituufu. Nze ebintu bino wenategeera nti President Museveni bintu bingi bamutomeza. Ensonga z'Abanyarwanda be baali bamulimba mbu abantu bonna betuma passport ne national ID si bannayuganda. Paka lwe yadiginga in nice executive order January last year shaking at the entire immigration and inira. Yes. Kubanga yafuna the right information. Bino bemuyimba we shall overcome mu koti. Tebijja kukola. Nze nkibagamba
nze kyo nkibagamba tulina okufunayo abataka abagundiivu abamunoonya omusajja bamunnyonnyola ensonga bamunnyonnyole ayinza okuba nga yalimbibwa okitegedde muganda wange Saalongo Bumaali Saalongo simanyi myaka gy'oyina naye nze nkubulidde from experience wano we tutuuse abantu 6 basobola okwonoona ewa pulezidenti w'eggwanga lino bw'oba tofunye mukisa kumufuna n'omubuulira owedde kubanga bana bakwonoona balina networks ono akwonoona ku Tuesday oli ku Thursday oli ku Saturday omusajja ogenda omusinkana nga mukambwe muzibu paka lw'omunnyonnyola amazima n'agamba is this true nti yes n'omuganda taddewo emikono gyange gigi n'ebiri fode jambi esinga okusala bwe mba nnimbo gitemeko you get it awo wetuli otegera ndowooza ne bw'obyogera omanyi nze napulinga back ndi mu kukola mirimu gyange ebintu ensinga kati ndaba biki birabe abantu abamu ne boona basekulanga ng'ebinyeebwa mu kintu tebategeera okay. omwami w'entuŋŋamo ngambye amasomero amasomero ga gavumenti embeera gye galimu eka by'amaziga entuŋŋamo gavumenti ya Uganda sente zeewereza buli mwaka mu buli district zishookinga obungi babbanzibe balamu bino byalimu byatambula eggwanga yeetaaga emyaka 10 okola ki okutambula balamu needs 100 years badde babba sente with impunity nga tewali supervision no inspection kawo abeera mu muzannyo RDC nga agulimu diso nga agulimu abalina okuinspectinga bino ebintu bali pate DEO agulimu yonna wano mu Uganda fwe twasomeranga mu primary nga DEO but district education officers yes. by inspectors bagwa bugwi nga teri amu expecting ne kati essomero litegeka ne banayimbira inspector inspector of schools oba DEO tugenda kukyaza omukulu alambula amasomero gonna ba DEO bagwanga bugwi ba inspector bagwanga bugwi buno obubbi bubeeramu abantu nga 5 kawo RDC diso ne area MP kibeeramu kosana omukulu w'essomero yes so muganda wange ntuŋŋamu simweka balamo jaddiye kalungu you get it ne area MP kibeeramu bakibeeramu nnyo area MP yakulembera atula kakiiko aka development aka infrastructure yes buterevu atulako ewaffe kalungu twakizudde essomero agayina ge balina nga okuzimbira miliyoni 8 bakwotinga 2 bazimba nga kibi nnyo actually nze nina ekirowoozo gavumenti ene ezimba ekkomera nga libasibiramu Nelson Mandela Robben Islands balizimba ekalangala eyo ku kazinga akakyasinzo akaliko ensiri na buli musota akazinga akaliko ensiri na buli musota akaliko ggoonya akaliko empisi nga buli muntu akwatibwa nga yeetaba mu kubba sente z'omuwoomusolo rimandi Chris Obole yalina sookayo Chris Obole ali ono wa parliament kisendinga message nti okwata ku sente z'omuwoomusolo kive babatwale ku kazinga akaliko ensiri akaliko emisota akaliko timba akaliko ggoonya akaliko empisi ensekere buli kika kya kintu ekikambwe ng'olumu n'empologoma zijja ne zibagwamu ne zibakanga ne zibakola ki obubbi buno bulina okukoma this is too much ekinuma sente gavumenti eziweereza babbanzibe Museveni sente aziweereza babbanzibe kubanga kati balamu abaguddemu bulijjo tonabakulabayo bakulu bagana mu balamu tajja mbalaba oba omanyi tolina musango lwaki bakuyita ku polisi n'ogaana ogendayo ng'ate togulina oba omanyi toli HIV positive lwaki girlfriend wagamba tumala kwekebeza n'ogaana ze waliwo yakiŋŋambako girlfriend edda nga sinaba kuwasa ne mugamba terms and conditions bwe mwana tukeberera wano awaddako hoteri eddako wetugenda ne bankebera nga ndi mulamu nnyo obulamu gasoma bwalina obumanyi you get it walina okubeerawo tikive kiringa ng'okwegeza mu kuggyako gavumenti nkwongera ekirala mu ntinda mulowooza mulimu emundu mmeka wano wetuli
Emmundu ez'abasirikale? Emmundu kale ez'abasirikale n'ez'abantu abamu. Siyinza kuteebereza. Nga mmeka? Siyinza kuteebereza. Kati buli motoka 3 bala waliwo erimu emmundu. Buli motoka 3 ezimpitako? Waliwo emu erimu emmundu. Zikola ki? Bantu balina emmundu zaabwe. Nga bwe mulina yirizi zammwe zibakuuma muba ne yirizi zammwe. Sijirina Mwami Gashumba. Balina emmundu. Abantu balina emmundu mu Uganda muno. Lwaki tebakola robale? Bakuuma ki? Beekuuma. Kati tata edda bajjajjaffe babanga n'amafumu najjambi okwekuumisa. Siwe kiri? Yes. Ffe kitaffe yalina emmundu. Kivve ky'okuba n'emmundu yange mu nnyumba. Si kivve. Kivve ki? Okujjako ng'oli mubbi gw'otayagala mbere n'emmundu yange. Kivve ki? Pointi ngezako kugamba. Abantu balina emmundu mu Uganda bameka bazikozesa robale. Wano World Bank ameka wano ku mmola eri wano. Weziri nnyingi. Lwaki tebakola robale? Bakimanyi the moment you dare cut out a robbery, either bakutira ku scene oba bakutta ng'ofulumye. Kiri very clear. Misuse a gun, participate in a robbery, there's a price you have to pay. Ekyo Museveni yakiteekawo. N'ababbi ba gavumenti bwe kiri okuba. Babatwale kazinga akaliko buli kimu ekigenda okubaluma kibalye. Buli kimu. Ate buli mubbi kasita omusango gumusinga buli kyayina kitwalibwe. Kijja kusendinga message nti sente z'omuwi w'omusolo tezikwatibwako. As long as simanya the right to bail. Ompulira? Omuntu ne bamukwata yabba biliyoni 3 n'amala eruzira wiiki 2 mbu. Constitution egamba ayina eddembe okuteebwa. Neyeyimirirwa. Naye nga sente ze yabba abantu abasoba mu 1000 baafa kubanga zaali mate kugenda mu ddwaliro. So kiri okay abantu okufa olwa sente ze wabba nete kiri okay abantu okufa nete kiri okay okusavinga ngoli mukomera. Ffe tubira batwasirika nze lino eggwanga n'olimpaamu okumala omwaka. Ekisooka n'engamba buli muntu addeyo mu kyalo gye yava. Bano nva Ntungamu, nva Mbalala, nva Masaka. Tujja basi kuliningira mu Luwere Masaka abali menti okubeera mu kibuga. Kati ate ulira banva Mbale, Bugisu, Jinja, Mabira, screening center. Abava Gulu, Arua na Kasongola. Nga bisanyizo kye bayisaawo ku screening. Sikuwandula malusu buli wamu wonna. Sokoddeko mu kyalo tujja kuyita. Kyekyalo kikyaliyo. Nga lyetaaga omukono gw'ekyuma. Guli ogukyasinze. Ekisooka ggalawo okulonda for the next 20 years teri kulonda. Parliament egitekeke kufulu 10 eveewo. Parliament. Etugasa Parliament eno buli mwaka tujo 1.2 trillion. Ekuyambye ekigwe. Mbulira mu bulamu bwo, do you feel it? Sijiraba. Tama simu lwakuba shewedde. Tama simu obuuza abantu. Egasaaki. Parliament. Sente zo muziteeke mu malwaliro mu masomero makubo musasula abaserikale n'ebirala. Egasaaki. Nga be baamajinga ebitongole bya gavumenti ebisinga. Ne Parliament eveewo. Simple. Mami wange kyayagala okimanyi? Bw'alwala evviira mali wali eddwaliro lirimu eddagala. Mami wange ebisolo by'enteeze, embuzi, embizzi bwe zirwala veterinary doctor ozijanjaba. Kitegeera. Mami wange alina amazzi ga national water. Kyayagala. Nga yeesanyukira ng'olwesanda agenda evviira Maria ng'asama emmisa ye. Ne veterinary officer w'e Kalungu omunoonya kyangu okufuna President Museveni than okufuna veterinary doctor w'e Kalungu. Abeera wa? Gyali eyo. Beekwese. Okuba ssimu y'okumala omwezi mulamba nnyabo nga tagikwata. Naye ng'asasulwa. Yes. Veterinary doctor w'e Kalungu. Omukadde ayina embuzi ze, ayina embizi ezaalwadde oba entolo zikoze ekizifudde. You get it? If you cannot serve abantu ba bulijjo, fulumya ngalabiyo. Mwami Gashumba katugende. Awo wekirya ndongo w'Entungamo bakwanukudde bulungi nti amasomero obubbi bwe bungi. Bakulu bajje. Kyolaba e Masaka, kyekiri e Kamuli, kyekiri e Budaka, kyekiri Ntungamo, everywhere. Bana abakozi ba gavumenti balinganga bakabaka ng'abalangira tebagambwako. Muwiiki alabikako omulundi gumu n'ateeka akakooti ke ku ntebe n'akola essaawa nnya n'akola ki?
n'agenda tamba simu nga nkomyewo wano ku Mande obuuza mu malwaliro gy'ogenda ekyono osangayo omusawo tebabeerayo kubanga tewali abrupt checks kati balamu zino zakola ate kati tondaba kulaba abantu disitulikiti zikola amakubo kakati ku speed bagakola mangu atuuke amakubo g'ebyalo gonna bagalimye nga sente zafuluma dda nayise Masaka eyo nga amakubo mayitirivu gonna bagalimye sente zavuddewa bangabi waliwo ne disitulikiti baali bazigabana bazizizza tukola amakubo waliwo mukwano gwange aliko yima ayina bino ebyuma ayina a road and construction company yangambye Frank tekibangawo mu isole ne bonoonya tractor yokubangiza teriiwo zonna bazitwalaga endala nkugambye yangambye nti no zino nti ziri mu kukola ne bazibuukinga dda bweve neyita muliseeri katugenda nabadde nninza okulaba ku bimuli kuba kumanya oli musajja na girlfriend nze nyina omukyala ate ne twali tukyadeti nga sisobola olwo mbafuuse mudongo kitegeeza buli wiiki waliyo omukolo gwe nyina ogulirako ebimuli ennaku ziri kalenda ezo nze ennaku eziri ku kalenda ezange nze manyi actually kati zeeyongeddeko ennaku ze nakula manyi ziri bbiri Christmas yali yamaanyi nnyo waffe Masaka alla Christmas ennyimba za fire bongole lutayo ezo olwokuli yali Independence Day kati olunaku olala lwentwala nti lukulu mu bulamu lwange lwenawasa walutadde kalenda yo nga 15 May lujja sisola bayita lujja kuzibwanga mu famire yo mu famire yani mu famire yake ne malayika ne mulenge ne lwabujiri mujja dukuzanga tulukuza privately go out for dinner return home simple no befuko olunaku olukulu ku kalenda tuleke nakola ompulira ndowooza ebyo byokwepanka ebyo nti mulagawa kukuza lunaku nolaba oli from the start okukyala okwanjula embaga ffe twagisonda neno omulaba bwatulaga obufaananyi bwali mu nnyonyi mbwali simanya ku holiday ate kino kankibagamba abasajja buli lwe bakusondera ku mukazi ffenna tulinamu siteeke mwoyo omukazi tosana nakweraga nedda ate ki abawange nze gwe bazaala nze keeri wabwomukazi company omuntu abeera ne shares okusinziira ku sente ze yateekamu ate kati omukazi kampane kati otweragirako ki mbu oli Dubai oli Germany nga ffe twasonda sente ezo ate omukyala abeera amanyi buli omuze yaleeta Kashumba yaleeta $2,000,000 kitegeeza nyinamu shares oba 5% muki mu bufumbo you get it kajanja badde manyi omuntu omuyambako nga tolina kiruubirirwa kati nze ne mami wange smartphone mami wange she's 8 years mami wange smartphone ajagazaje mami wange tayawula AI bajja teekamu ekifaanyi nga Kashumba ali bwerera ga mwana wakati otambula oli bwerere no mami wange smartphone ajagazaje era ne musanga nga muganda nga yagimugulidde njimubbako oba nenjasa mami yali kukimu ali ku mobile money toyagala atambule na mulembe ki oguliko mulembe ki oguliko ennaku zino ntera okulaba bajjajja nga bali ku TikTok bazina ba myaka emeka 7 6 8 siwasaayo kakubuuzemu ekibuuzo mami wange waliwo sizoni y'emwanyi yeyafuna $3,300,000 sizoni emu ey'emwanyi yali kwezo tizigulako smartphone $7,500,000 abafunye phone smartphone ani agamba smartphone ya $7,000,000 bwempulira eno zina iPhone zimaasa 3 mami ali ku mobile money yokwakola ki mbo mami ali ku X ali ku TikTok ali ku Instagram asereza no way ojja mutabula ye kuba yetabyawula nti kino kiyiye kino kiki okitegere akajanja abantu bakakomi kajanja kali mu ggwanga muno nolaba buwambu bwepankira ku social media kajanja kali wono president wekyogereddeko nenga kimuyitiriddeko nobeera ku mbaga nga weetaaga binoculars okulaba abagenyi nga bayitirivu kajanja kabuli muli sector bantu babeera baze kusanyukira koyi the primary schools we went through waliwo kye bayitanga music dance and drama yes nzijukira bulungi fe St Francis Villa Maria primary school nga Bishop Dungu bw'anaakyala ewaffe oba bw'anaakyala Villa Maria waliyo amasomero St Immaculate
St Cecilia, St Teresa Bwanda ne St Francis. Nga tugenda kumala omwezi mulamba tu composing ennyimba ezo. You are welcome our visitors ennyimba ezo zikira. Yes, zaniriza abagenyi. Zaniriza abagenyi. Purely they are created for a specific day. Something minister bwe yakyalanga. Neteri kintu kinnuma. Nga genda ku culture day y'abaana. Nosanga nga bamayiminga ennyimba z'abaana abayimbi. Ekitone kyo creating ebyabo bokisse. Kajanja. Era nyine somero nagambye bwe mubanga mugenda baana baffe bamayimingisa nnyimba z'abayimbi temutuyitanga. Kubanga abayimbi tupatu beetaaga ennyimba zaabwe tumanyi ezikola ki ozisanga. Ne babayigiriza amazina agali mu video ez'ennyimba ezo. Nagenda ku ssomero erimu sijja ddiyogera linnya. Ngenze ne miliyoni ya ssente yagaba bugabi. Gabira baana. Navayo nga by'emitwalo 5. Neera bwe lwakwata microphone ne mbagamba. Sazze kulaba bamayiminga. Nazze kulaba baana bayimba nnyimba ezaffe. Yes. Nze gulaba nakubanga Fido. Fido gimanyi? Keka kyako. Tomanyi Fido? Yendingidi. Nze nakubanga bandi ezo nzimanyi. Ebyo bigombe mbimanyi byonna. Kye expecting mu baana nga ngenze mu ssomero abaana abato. Twayimbanga mu school choir. Ne church choir nga tuyimba mu church. That's what I expect from our kids. Nesigenda kumayiminga Spicy Diana, Chameleone, Bebe Cool, Kenzo. Kenzo nyina enamba ya Kenzo bemba mwetaaga. Bebe Cool njina. Spicy Diana njina. You get it? Kajanja. Okumayiminga ez'abano abaliko. Akajanja nkugambye akali mu ggwanga muno kabuli mu buli kintu. Nako kajanja. Kajanja. Culture day. Twazinanga amazina ge bayita amaggunju. Mazina ga Baganda. Twazinanga kye bayita traditional folk songs. Ne muzinanga abacholi ng'abateso ng'abalango. Fe twajjako mu National Theatre awo kuyimba awo. You get it? Nze kashuma ngende mutabani wange mulenge ng'azina anono Diamond Platinum ennyimba ze. You get it? Obose talent. Abeera mugegeenya naye tomanya. Saagala kugegeenya oli. Njagala ayimba ezize. Ayigirizibwa okuyimba. Ezize. You get it? Okay. So, kajanja. Nziramu. Mwe nabampuiza Radio 4, Radio 7, Radio 8. Abaana ba primary. Chiche baali bagenda okukola kapchulwa. Kajanja. Baali bagenze kulambula. Ekyo kirimu ebintu biri bakikoleramu ssente. Akibala nti buli mwana bwe namujjako emitwalo 12. Ngenda kuspendinga emitwalo 7 ku buli mwana. Ntutta abaana 10 enjawulo eri awo. Ne twafiirwa abaana bamekeyo. They were like 28. Kambuzi mulenge nkyana ngamba nti dad twina trip egenda Kapucholo. Ngekyo kimaze okuggwawo. To do what? Abaana singa tebangamba nti bagenda mu National Park okulaba ebisolo ba Queen Elizabeth mu Action Falls, there I can fund it. Kuba bagenza okulaba entugga, elephant, zebra n'ebirala byonna empologoma zonna bazikola kibaziraba. Nawulira kabamu ku baali abakulembera abalina amasomero g'obwannannyini abagamba nti okulambula kuno wadde minisitule yasooka ne kuyimirire kuyambako okwongera okuteeka mu nkola eno ensoma eriko new curriculum. Waliwo pastor avumirire kimwe ky'ekkumi? Ataliyo. New curriculum ki? Ndagaye boogera ku CP Falls. Nti yakusoma ng'olabako ng'okwatako. Mwensobi gye mukola kwe kukkiriza nti gana amasomero. These schools don't own our children. These are our children. Without our children, these schools cannot exist. Otegeera? Mwensobi kwe kuloza mu amasomero gatuyamba. Ffe tuyamba amasomero. Ffe tugayamba. Raw materials oba raw products ezi surviving za amasomero be baana baffe. Hakitegeera? Unfortunately buli kintu kyafa. Nze bwe mbaga nti neggwanga leetaaga okukubako bomu nga mugamba nti Gashumba mukambwe nnyo. Tawo nange mbanda b'okambwe wadde. Kati ekiddira nga banga nti Gashumba agenze Mecca. Nze omukatoliki Mecca nambulayo ki? Abalina okugenda Mecca baddu ba Allah be basiraamu. Kubuze omwana wa Pithira, omwana Pithira wa n'emyaka emeka? Giba mitono wata nawuza n'emyaka 10 bera mu 7 awo 8 ngomutwala wa Kapucholo
kulambula kibasi gye mukijje temumanyi kumanya mpulira mu ne driver yali avuga Costa. That's what I hear. Kati okulambula bakuleke. You are not getting me. Abantu balambula okusinziira ku ntegeera yabe n'emyaka gyabwe. Ontegeera ndowooza. Kyengezaako kugamba. Nkubuuziza kiki bano ne gomanyi Kapucholo. Mpulira buulizi. Gwe ine emyaka emeka? Gigenderedde. Kakati gwe togenda nga nayo. Owapi 3 yagenze bamututte. Bakomawo. Kapucholo kiriwa? Kapucholo kiri eno kiri mu Oitambaale. Kapucholo kiri ku border ya Kenya ne Uganda. Eyo waggulu. Mu nsozi eyo bano bakepichiro bana badduse emisinde beba. Gye baddukireyo Kipusiro. Gye baveeyo. Nze nagendeyo nange 2022. Nengenda okulaba CP Falls. CP Falls weeri kiringa okutambula okuva ku CPS nga eri ku Jinja Road eri ku traffic CP Falls eringanga ku Africana. Owulira nenga mulina okutambula okuva ku CPS. Lugendo luwanvu. Nebu obuukano ganyanya biki ebyo nga banda batambuza bigere abo bennalaba abatennyo. Nga kyabulabe nnyo neri basimatuka busimatusi eyo ekiriyo President Museveni yakola amakubo malungi nnyo. Ekkubo gali amakubo nga comparinga ku ga Europe. Amala amakubo amalungi gali Bunyoro region wano ngoyingira Makshoni Falls National Park. Beautiful amazing roads. Ontegeera no kakati omwana wo ow'emyaka omwenda bamutambuze okuva ku CPS paka Africana agenda wa kulaba mazzi soko kulaba the source of the Nile. Twali mu senior 2. I remember. Ontegedde so kajanja kali mu ggwanga muno keetaagamu embooko. Manyi ensobi gye mulina mulowooza zino eddiini zammwe tewali ddiini ewezeza myaka 3 mu Africa. Teriyo obusiraamu tebunaba kuweza myaka 3. Christianity same thing. Ekigambo Katonda abazungu sibe bakireeta wano. Kyaliwo. Yes. Unfortunately mwe mulowooza nti abazungu boogera ne Katonda. Menyerayo abantu 3 abali mu Bayibuli. Abawandiisi. Mpulira Paulo omutume. Mpulira ani awo omulala. Matthew. Mark. Siba kiri? Sige gamanya gali mu Bayibuli. Agamanya ga Bawarabu. Yesu yazalibwa Europe oba mu Buwarabu. Mu Buwarabu. Mirundi yakolanga bwati. Wane Misiri wano. Yesu yazalibwa mu Buwarabu siba kiri? Ate lwaki amanya agali mu Bayibuli ga bazungu? Mark. Paulo. Peter. Matthew. Kati mwengalabi zammwe ne mukkiriza ebyo. Kati lwaki kiri bwe kityo? Biye byonna eddiini bagicreatinga ku managing abantu. Script. Christianity yatambulanga ne slavery. Nga bwolaba buli wolaba empologoma manya waliwo empisi. Ekyo yagala ogaane. Empologoma kyesula empisi kyeria. Basosa Christianity maaso ne bakalinga out slavery yaabwe. Simple. To manage you people. To manage you. Chovola banze siriddamu kutuuma mwana wange linnya lya ddiini nga lye lisooka. Lye lusembyayo. Singa kisoboka nalirijje nako. I've been all over the world. Sirabangayo muzungu gwe bayita mubiru. Kiwanuka. Mutebyo bagashumba. Lwaki ze mbeera proud of their names. You get it? Abaana bange bawulira mulengi. Okikolo lw'eddiini. Biveeko. But you know, we should be proud of ourselves. Chwa Museveni babuuka mangu muhozi kaine rugaba. Amanya ga Khayindo Tafire. Amanya Mushega. Obawulira? Otegera ndowooza. Ate eddiini sikkanisa oba Eklezia bikolwa. Ebikolwa byo biraga oyina eddiini ku mutima. Humanity eddiini entuufu bagita ubuntu. There are many things I can't do. Silwa kuba nti I'm a Catholic. No. Nga the humanity in me cannot allow me to do such. Ontegera ndowooza. Yes. Nene babalimbira mu ebyo. Ontegera ndowooza. Batulimba. Babalimba nnyo.
nyo no Diru wazula omuntu gwensinga okutya ye muntu asembeze eddiini. I've witnessed certified crooks and criminals nga bambala sapule sekapulali bambala Yuda Tadeo mutukirivu Father Ngobya nga babyambadde wano nenga miyayo ejiwedde emirimu ababbi bakulembeza ddiini abalogo abazibu nenga begasooka okusembera ndabye abantu abasaala abalina swigida naye nga obukyayi ekko engeri bali mu lyewunyisa ate ndabye abantu abatalinya mu kereziya mizikiti naye nga batuukirivu mu mitima gyabwe. I've witnessed it. Linga gamati kati abantu kanisa bazeesonyo church bazive kanisa oba church ezo oba it's a social constituency nga bw'olaba Rotary Club. You get it? Kankuuzemu ekibuuzo bapasita bameka bowulira nti bakola ebyewuunyo nga bafuuka basaints bamenyere ate abafaaza pulira Father Ngobya gwe boogerako. Father Ngobya ye mufaaza eke yakafa bangi nnyo. Kardinali Nsubuga nga tali mu abo eyazimba Catholic Church mu Uganda. Ate Nsubuga naye ayinza okuba nga akola ebyewuunyo naye nga nobody recognizes him ng'omusaba n'akola miracle. I know this from a fact. Nsubuga ayinza okuba nga akola miracles. Si buli abagamba nti mukama balira bwakabaka bwa Katonda. Njagala nkulayire eggulu lino bwe libeerayo omuntu gw'otasuubira mu ggulu gw'ogenda okusanga mu ggulu gw'otasuubirayo nga gino emiyaayo egyakeranga mu kereziya kanisa emizikiti aboogera ebigambo ebiwomerera ng'embooke bayitabo obuyisi ng'eya besimenti mu ggulu waliyo besimenti ate eyo besimenti yayo yeekola 24 hours tezikiza kiboko ku mbooko gw'otasuubirayo bagashuma nga tuli ne Katonda tunywa champagne. Yes, nga mugamba gashuma nga situina time kuba bwe twakolanga ebikolo by'ekisa temwaliwo. Gwe no mwana yani Peterson Kagogwe. Yes sir. Ndayira nga ntya mu ngwe eggulu bwe libeerayo nyina okugenda mu ggulu. Nze ebibye ebyange byennyina tebijjuza wheelbarrow compared ku bibye abantu bye balina ebijjuza zi Sinotrax. Ebibye bisobola okujjuza eyo mmotoka. Waliwo n'abalina ebibye ebijjuza Sinotrack eziri mu Africa zonna. Nga muntu omu. Yes. Nze ebyange tebijjuza wheelbarrow. Wano mu Uganda. Nze singa abantu benkoledde ebikolo by'ekisa bavaayo buli omu n'aga nti Gashumba yankola ekikolo ekyekisa. You be shocked. Ogambye singa eggulu libaayo. Ndi mu ggulu already. Ndi mu ggulu. Ebikolo by'ekisa byebijja otwala mu wakabaka wa Katonda. Bwe kiri. Sikusiiba. Osiba otyanga ekitima kyo kijjudde obukyayi fitina obutemu obutaagaliza. Waliwo omuyayi gwenda bwe gwetawulanga gupasita mu ggwanga muno gwambala nnyo ebintu ebiri awo naye ngo guli omuyayi oguwedde emirimu. You get it? Gwetala nze church yaffe yeggaba Catholic Church. Nze era bwe ngenda ntuula amabega olumu ntuula na bweru. Lwaki? Katonda tandabira wali mu maaso ne wendi andabirawo. COVID President Museveni yaseba eggwanga lino mu COVID twafa. Byabwereere ebyo. Nemba n'omukazi simanya na morning glory yakedde kusaba usaba ki? Olwa Abusalomu ekiro basaba. Nga osaba ki? Era twawukana. Nga osaba ki kyotayina? Ekiro overnight omuntu ayina okusaba Katonda naddala kusawa ey'omwenda. Nga ali mu nnyumba wa yagenze. Nga yagenze. Kati bwagenda nga nnoonya usigalo nga gwendeeta mu kisenge kyange. Kati wandeseewo. Mukazi wange wagenze mu night prayer. Kikyotayina Katonda kyatakuwa. Buli kimu kiyina ekyetagisa ku nsi kuno. Omukazi wange yagenze mu night prayer. Katonda akutulenjegere. Zikutte. The mere fact nave Kampala nempita Empigi nempita Masaka. Lwera n'omusomoka. Linda nave Empigi nempita Masaka nempita Bukoma Nsimbi nempita Sembabule nengenda Lwemiyaga. Omanye njagala Katonda ziyakutulaawo. Ezaali zikutte mu kibuga. Bino ate nze teri kintu kinewunyisa teri bantu basiru nga balokole basomako nosanga omulokole alina PhD alina doctorate olina mulima muno simanya prophet wange akola miracle omwana alina PhD olina doctorate olina masters olina bachelors olina akulimba kanyina omujaga gwe nabye yita prophet
mbu yatambuza abayina ab'emiggo naye twagenda okukebera emiggo gyonna nga mipya tekuliko mukadde kitegeeza baagiguzeeko oluggulo limu ne bafeekinga abantu yatambuza ab'emiggo emipya ne bagisuula emiggo emipya tekwaddeko muggo mukadde gyonna emiggo nga mipya tuku kitegeeza baagiguze eggulo limu ne bafuna abantu bajja okuseetinga beefule ng'abalema you get it nze katonda yampa ennyindo eno ewunyiriza nampa amaaso gano galaba nampa n'amatu gawuliriza nze usually ebintu ebisinga bimulaba ku tv nze si bye mbandaba kirala nze Gashumba mukazi owange yanze nonya prophet awonya ki abalwadde pastor akugamba nti awonya abalwadde nti awonya sirimu awonya cancer bw'aba asoma Bible ajjayo reading glasses lwaki tasooka kuwonya maaso ge gwowonya cancer owonya sirimu endwadde esinga obuzibu ate tosobola kuwonya maaso go bw'oba osoma Bible ekwata reading glasses you get it waliwo omulago emanyi omujega agamba awonya endwadde zonna kanisa ye liranye mulago waliwo mochara eriwo lwaki togendayo n'ozuukusa abaafa why don't you walk into Mulago hospital and heal the sick you get it sisobola zekatu nayeyamba tiyampa mukazi ng'oyo mukazi wange awe ekimu eky'ekkumi okiwootya ng'okiwaani ekimu eky'ekkumi noonyayo akaana akanaku okaweerere mu community mwoli ekimu eky'ekkumi kyo kigendaawo yes kana akaana akawala bw'oba okayamba oba akalenzi ne bw'obanga olina deficit ya sente nkuteerako sente eri gye tubiwa pasita kati waliwo n'omulembe omupya gwa pasita here abalaguzi mbwajja mu ofiisi yo n'akubuulira abo batabudde amaka pasita nga mulaguzi bizuuma mu maofiisi n'amaka g'abantu najja n'akulagula baawo ono ng'alina abakazi abalala yagala kubba olwo likugamba mbuno ngenda kusibira ennaku 40 abakazi bali abaveeko naye nga musajja wayina omukazi omu you get it pastor alabye abakazi omusajja omulala bayina alabye abakazi n'abaana abo bewazaala naye ng'aganyabo toyina mwana yenna outside marriage ali mu business akola sente kati bambi olwokuba abakazi bali wiiki ng'akibirivinga kirabika bba wange alinayo abaana abalala nga limubba sente you get it wetuli awo obusiru buli mu ggwanga muno abantu basiru mu ggwanga muno eggwanga lino lirimu abasiru nze newonya n'okwewa eggwanga lino lyava litya ku mulamwa oba bwavu bwe bususse mu bantu situkyalina critical thinkers kyene radio zammwe zino successfully mwe temubalanga wano wano baliwa abo tebajja wano ne babulira ne balimbira wano abantu nze Gashumba nempuliza radio ndi pasita Gashumba omuvandimwe oli Gashumba it's impossible tekiriyo nibo nolinga alumba bannaddiini ate omanyi lwaki abafaada amabirivinga walumu father olumala okukola degree Makerere for example yeetaaga emyaka emirala 6 okufuuka ki okufuuka faaza obanga agenze mu kadeeti okuvaayo mu Sunday has to be West Point you don't simply wake up n'ogamba ndi faaza kiki lwakyevude kiba kikutwalira ebbanga ddene n'osoma ebitabo buli kimu n'okibikkula n'osoma ennimi okufuuka father si kyangu naye omujjaga n'alokoka ku mmande ku lwokusatu abuli mukyala wange enjiri kuki tekiriyo naawe tekiriyo okufuuka bishop bw'oba onoofuuka bishop kankubuliyo kino ekyama kati bishop Jumba omulaba ali e Masaka bw'aba abuzayo emyaka 5 okulitayalinga anominatinga abafaaza 4 nga bo tebamanyi abanominatingira pope kyebbanga limaze nga nze bishop I nominated these 4 kati akakiiko papa kemutamanyi ne katandika okudiginga in okuba monitoringa abana nga tebamanyi finally bapikingako ki egyo bayita Catholic Church
kyovula biwangadde emyaka 10 nga teyuga eyuga naffe ne church naye eri mu challenges but ziri manageable. Omanyi nti Catholic Church ene ekkomera mwe basibira abafaatha liriwa Namugongo awo weriri ekkomera bulungi nnyo ne bakugamba tojja kuddamu muteere ekintu kimenya faatha nga butasoma misa. Tolina kusukka compound eyo ava mu lumu ye nadda mu compound ye. ekkomera ly'abasaseredoti ekkomera ly'abapasa liriwa ekkomera ly'abapasa liriwa ery'abaprofet tebalina Namugongo werire abakatoliki ne bamubaninga okusoma emisa nga okusoma emisa okitega to lead the mass. Yes. Ng'asobola okugenda mu misa n'asaba ng'abantu abalala. Ekyo tolina kusukka compound eyo. Tokulembedde misa ate era togyetabyemu. Okwetabamu mwoli ng'abantu abalala bulijjo kiruma omufaaza. Father okutula naffe eno gye tuli. Kubanga father oba weekabaala oba weerukunjiri oba weggulu kasita jje Masaka nga waliyo emisa ng'alina ebyambalo byayingira alumba bulungi. Yes. Kimuluma okutuula eno. Kati over the weekend awadde abafaatha Masaka. Father yeebaka wansi n'akuba ekiragiro n'agamba ndikuwuliriza n'abali kudda mu bigere ebyo. Serimiro yulidde. Ndikuwuliriza n'abalidda mu bigere ebyo. Kitegeeza aliwuliriza bishop aliko n'abali muddira muki mu bigere bonna. Kiragaana ekyo ayino kinywererako forever. Okukyusa father paragraph zibeera 2. Father we Kampala wano bamujjana bamukasuke Cameroon. So we atuwuliriza tuli ku Radio 4, Radio 7 ne Radio 8 ye Mwami Frank Gashumba. Njagadde nkutwaleko ku nsonga endala ez'ensi, ensonga eziriwo mu internal affairs. Twalabye mukwano gwo Juma Witonze n'akakiiko kamaze okumuvetinga aka parliament. Era tulinze ko kamukakasizza ekaweereza ebbaluwa omukulembeze w'eggwanga kamulonda okubeera minister mbezi owa internal affairs. Ekifo kino kyasooka kulonderwamu mukulu Dr. Muganga naye byaliwo wabitegeera. Mukwano gwo Witonze oyo muyozeeyoze. Kakati ensonga za Witonze ngenda kuzoogerako ng'amaze okulayira. Ng'amaze okukola ki? Okulayira. Likely ayinza okulayira wiiki eno bejja. State House tena confirming adi lwakola ki? Lwalayira. Lwenjo babuulira akawonvu n'akaki? N'akagga. Endaba y'abajega bangi bali ku social media bikife twasalawo tusirike. Ne twebaza Katonda. Twebaza Katonda ne twebaza ne President Museveni. Ayi Mukama wangaza President Museveni. Ayi Mukama wangaza President Museveni. Nkiddamu ayi Mukama wangaza President Museveni. Saleyo ng'omusabidde y'amaanyi. Kyongera ayi Mukama wangaza President Museveni. Ebya Witonze nja kubyogerako ng'amaze okukola ki? Okulayira. Eyo nja kuwa show number. Leero tubiteeke ku bbali. Kugambye gwe tuweebuuza okuva lwe bamunominating nti soogedde. Tolabiseeko wadde n'akamu. Ffe situkola nsobi mulundi, sikola nsobi mirundi 2. Tekiriyo tulinda amala okukola ki? Okulayira. Mbabuulire ebyafaayo bya Witonze ne bye tuyiseemu Witonze okufuuka minisita. Okiwulire? Mbabuulire ababbi. President Museveni bulijjo ayogera ku babbi. Abayaaya abali mu State House n'abatesitinzeeko. Bulijjo sikitesitingangako. Naye n'abatesitinzeeko. Ababbi? Aboogerwako bulijjo? Bakondo. Gye bali? Gye bali. Wabakakasizza? Bakikakasizza ku luno. So mbasaba mwenna batuwiza ku Radio 4, Radio 7 ne Radio 8. Munzikirize Witonze, Juma Witonze. Omuvandimu original. Amala okulayira twogere bisingawo. Ne ssente zaakagenzeemu bulijjo ze tugamba nti Electoral Commission tezirina. Wazirabye bwe zaatokomose mu kalulu kano. Zaatokomose zitya? Electoral Commission omudidi gw'ensimbi gwe yataddemu okuteekateeka akalulu kano. Sente nga mmeka? Ne katambula bulungi. N'ebyakabaddemu byonna ene Busoga abantu baakupiddwa amasasi ne bafa.
ebyalo ebimu ne bitalonderawo ku lunaku olwo n'ebirala effujjo eryakoleddwa mu kalulu. Mwami Frank Gashumba kakati kisooka akalulu kano byanfuna aka LC1 ebyanfuna nga bwolaba obubaka nga olaba kansala ku LC3 LC5 bolaba byanfuna abasinga bali be LC abasavinga ng'eggwanga lino beyond patriotism. Yes. Be taking over okuva 1986 maizi no LC zatandika 1986 paka nga 2001. Yes. Neba nabaddako byanfuna kubanga mpulira waliwo neya promising eyawa abantu ambulance ku kyalo. LC1. A friend close to me yangambye nti chairman we LC waabwe yaspendinze close to 200 million nga noonya akalulu. So byanfuna. Nyina ne bimanyi bangi bataddemu obukadde nga 10. Yes, ekikulu ne ate ekyewunyisa chairman we LC mukulu nnyo ku kyalo gyemirandira ya governance. Chairman we LC bw'ataba mwerufu kitegeeza ekyalo kigenda fugibwa emiyaayu. Ontegeera? Yes. So nkubulidde nti gyemirandira ekyokubiri byanfuna kyovula abamu bataddemu sente oba ofa it's do or die. Yeah. Ekirala nga bwe nakyogera wano nti nze sibelieving mu democracy. No. Democracy all over the world delivering social services. Ensi ze tusinga okwegomba zi Dubai, zi Qatar, zi Bahrain, zi Kuwait, zi Saudi Arabia teri kulonda. Ne gye tusinga okwegomba amalwaliro, amakubo n'ebirala. Era Chairman Mao Setungu yagamba nti democracy ajja kujja China emyaka 3 ng'amaze okufa. Ti abantu ba bulijjo tebaagala democracy, baagala social services, malwaliro, masomero, makubo n'ebirala. Kyovula mwenna musuubula China. Yes. Ye akiraba mangu. Ensi ezisingamu abantu ziri billets, China and India. Yeah. Musuubula wa? Era mu nsi ezo n'eddagala tulijja India. No, musuubula China. Okusinga. So abantu baagala nkulaakulana. Nze mbirivinga akalulu kano aka-LC. Nze mbirivinga okulonda waliwo abantu abatalironze president wa ggwanga. Okulonda president w'eggwanga wali baddewo akatiba akasengejja ti okulonda president w'eggwanga bino byebisaanyizo olina okuba ng'obiina. Naye okulonda chairman w'LC buli muntu alonde ku kyalo okwo. Lwaki? Entegeera. President w'eggwanga ye muntu agenda okugaidinga eggwanga lyonna. Naye omuntu ayiga emisu n'osanga abantu 4 balina embwa 12 bayiga omusu gwa kilo 2. Ompulira? Abo nabo balonda president. Abo bali badde balonda chairman w'LC kubanga chairman w'LC abamanyi ebibira byonna ebikukyala emisu gibeerawo n'ebirala. That's me. Nkiddemu mpulire. President wali baddewo ekika ky'abantu ekironda president. Kubanga president, commander in chief, you are running the entire country from the smallest village to the biggest village. So abantu abamulonda bali badde highly informed and knowledgeable. Ne chairman w'LC buli muntu yali mulonze. Kubanza nze gyenzaalibwa ku lw'Emasaka manyi nnyo okusanga abantu 6 oba abantu 8 nga balina embwa 3 bayiga omusugumu ogwa kilo 2 kati abo baqualifying okulonda chairman w'LC kuba yamanye ensaalu n'emibira bwe bayigira emisuuju gyabwe ebyokulonda president babiveeko. Era nze singa mbadde nze nkulembera eggwanga lino ng'olyagaliza ebirungi wali baddewo abantu abalonda president n'abatamulonda babalonde bulijjo abantu bali badde balonda ennyo. Chairman w'LC 1 ne LC 3 kubanga obulamu bwabwe mu rotatingira malwaliro makubo biki ebyo byonna. Unfortunately democracy byakola ki kyasanga kyaleeta democracy alinganga mukoka omumanyi. Mukoka enkuba singa etonye nnyo Kampala. Mukoka agenda kuleeta embwa envundu, kapa envundu, bifoka ebivundu, ebikolokomba buli kimu ye democracy. Ne ate kibanyite batya benevolent dictators obawulira abo bo gabeera mazzi ga pipe gali purified. Bagamba ani ana promoting interests
za NRM Kalungu Kigundi ne bakusindikayo ne bakuteekamu ne sente baberenga muli ni line n'ebigendererwa bya party ne government eri mu buyinza. Unfortunately democracy wamwe kyasanga kyakola ki kyaleeta omuntu alwaniro ennyama ku mukolo alonda atya president ku mukolo alonda atya president era sigala president we gwali osinkanyireko president w'eggwanga lino one on one saba Katonda omusinkaneko kubanga taliddawo kijja twala emyaka 10 okuzzaawo president Museveni okuzzaawo president alinga ye kino kibagamba with experience and exposure. Waliwo mukwano gwange ali mu protocol bagenda ne president Museveni Germany kati Germany president bali bamuwadde moloka 3 nga watambulira n'ababulako mu motoka mwe yali batuka ku bitala n'ababulako ne driver ne bagetinga worried president aliwa n'ababulako kumala essaawa 2 kati president olwokuba yali yamanyi Germany ng'agambye driver amutwale ku Berlin Wall eche ye wall ya separating nga East Germany ne West Germany ne bamala essaawa 2 n'amuvuga n'amuza ku hotel nga essaawa 2 nga tebamulaba bali worried. Kakati driver oli n'abagamba bana ba protocol amazo batoosa ku hotel amazo tusa president Museveni ku hotel agamba nti yakavuga ba president asatu mu omu driver yali attached to Ministry of Foreign Affairs e Germany yakavuga ba president asatu mu omu tafunanga president nga Museveni nga Museveni amanyi Germany okusinga driver history wa Germany. That's the Museveni you should always pray for every day. Jatabeera ya mumanya atya kankubuuza mwe mumanye eddiini mwali mubaddeko gyesibuka ate kubeera knowledgeable. He's extremely knowledgeable and gifted. Tewali kantu konyumyako nga takakola ki natakamanyi mujjukira bayayogera ku sironke eyo attitude zaayo lwaki abantu bali baddukanye get it. Yagamba driver oli yakavuga ba president asatu mu omu tavuganga musajja mugezi ali knowledgeable nga Museveni nti yamuwa history ya Germany ng'asinga yo mu Germany mweyetoololera mwabeera buli lunaku. So abantu abalonda president w'eggwanga baali badde basengejje okiwulira yes ne mu famire zaffe tulinamu veto ne mu famire tulinamu veto ti bano batano be basalawo tuli bangi nnyo gundi tannajja tewali kikolebwa gundi mulimu abataano bano be basalawo bwekirina okubeera si buli mujjaga yenna yes oli muganda waffe fine nezino ensonga ndala nnyo tesusentegeerayo tujja kuyita mu kubaaga ente ebintu ng'ebyo ebiralalala wekyo bwe kibeera kati ziri ensi ezakulaakulana zi China ezo za Abu Dhabi Dubai tebiriyo bino ebyamwe gasiya buli muntu okiwulira teri muntu ategeera yali asinkanyeko Museveni atamusabira awangaale kati ontwalayo ddi musisinkane ate nze nkutwala muwandikire ebbaluwa ate by the way is a very 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 kind person muwandikire ebbaluwa kuba n'abayaye booyogeddeko abali mu state house enaatuuka kyensabirira ku nsi kuno nfe nga nkukutte mu ngalo ajja kuyita president Museveni. There is Museveni wabikanga bisatu. There is the Museveni the parent, the president of a country, owulira the commander in chief n'omulala kati asala wako wa Museveni ki the president commander in chief kati commander in chief olaba amagye oyo amuleke akwani the parent wandike baluwa njajimu wandike baluwa sebo president nzija baluwa nzija kati obyono njojote yakukiriza